waliwo abantu babiri bafiiriddewo mu Mbulaga Emunyonyo ku Kiggwa Kyabajulizi ku luguudo lwa Bulwamu Papa Francis owookubiri nga bano abafudde bakubiddwa bomu oluva okwaya ne basesebbudde ne basaanya era nga ab'ebyokwerinda nga bw'obalaba basazeeko jaati n'ebitongole ebirala amagye poliisi bonna basazeeko okulaba ki ekigenda mu maaso era nga wola abayimiridde enjaga weegudde babadde ku booda ne baluka bonna ne basebbuka bulele ne bomu kyetaaya bya luguudo eyabyabuyaba abantu oluguudo luterwa no abantu bayitirizza okubba bba kati oba nyagezaako okufuna mulambo gwennyini naye bwetyo embeera bweri ku Kiggwa Kyabajulizi Emunyonyo kino no kisipaakinze obwongo bannayuganda bubadde trigged oba bukyamusiddwa ne batandika okwebuuza ebibuuzo bingi lwakira ku Kiggwa Kyabajulizi Emunyonyo ewabadde bino kyogamba nti no ne Namugongo kigenda kubeerayo oba balegeza otwaga nno kino kibadde kyakubeera Namugongo ne basekyudde gye batadde Namugongo oli najja akikole ku Kiggwa Kyabajulizi Emunyonyo ali ne weebuuza nti lwaki ku Kiggwa Kyabajulizi Emunyonyo tewadde security okitegedde kandi ebibuuzo bannansi bye beebuuza biri nti lwaki eno embeera ezzeewo oluvannyuma lwa chachi y'Abakatuliki Ecclesia okutandikira oba okuteekeramu ddala amaanyi mu kondominga ebikolwa bya General Museveni byakola ennaku zino ne mu kugaana okwetonda kwe kino tekwabaddemu nsa lwaki chachi bweremeddeko ku kinsonga eno baleesewo kano akabadi okitegedde bannayuganda beebuuzo bali mu kwebuuza ate nga si kyalwaleero kyokka wabula kizze kibirawo nga bwonna ojjukizaamu ojja kulaba Kereziya oba kanisa y'Abakristaayo bwe yasimba nnyo essira ku nsonga eno yali Ssaabasumba wenna bamuyitangani yali Ssaabasumba wenna Mirembe ndyerabidde Sintagali ndyerabidde erinnya amanya Gintagali muzijukize bwe yalemera ennyo ku nsonga za effugabbi mu Uganda mujjukira omusajja bwe yabuuka n'agwa ku wootaali ye ng'ayagala okumutugumbula nga kye baali baagala mu essence eyo kuba nti bawa bannaddiini obukuumi obw'emmundu babeere nga lwe batambula babawa obukuumi bw'emmundu wabula Archbishop oyo yabigaana kati kino kirina ekifaananyi kye kiraga nti lwakubanga Abakatuliki boogera nnyo ku nsonga z'obukulembeze effugabbi liri mu ggwanga lyaffe then bino babikola okubateekamu fiya okubatiisa n'okubaleetera proposal nti mumanyi waliwo abaagala okubatta katubawa abakuumi in the due process babeere nga babegako bongere okubategeera be baani bakola biki nga General Museveni abeera aliikiridde nga ensonga ki bakola bino okubatiisatiisa kisoboka okuba bwe kityo so tulaba ebigambo bya Reverend Father Musaala byayogedde kwetonda kwa General Museveni nawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga omanyi we weetonda mu public when you make a public apology it's very risky because some people may believe you and others may say bino bye biki I don't know did you believe him or not I don't know buli omu akyeddiremu aba akikkiriza abagamba ye bambi yeetonze ate abala ne bagamba so I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Yeah. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe nakyatula bannange tussa abantu
Yep. Tussa abantu bangi. Nga Museveni yabyogera. Tussa abantu. You know. Mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jaamu ya ssaawa nnamba. Mutusonyiwe. Olw'abantu abawambibwa ne basibibwa obwereere naye ebyasobola okubyogera asobola okubyatula. Lwaki teyabyatudde? Mbuuza bubuuza nange. Kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'Abakatoliki, Kereziya etugamba tweteekateeka tutya. Ekisooka ku kyeki okunoonya ki? To have an examination of conscience. Did he really examine his conscience, this president of ours and his wife? Did they take time to examine their consciences? Tebasoma katekisimu abantu abo. Tubazzeeyo. Ekyokubiri kukola ki? Okwenenye okola ki? Okubibonerera. To repent of your sins before you confess. Nga tonaba kwatula sooka okole ki? Ate ekyokusatu yatula, tottola, teyatottodde. Ate ekyokuna oba tumuwe ekibonerezo ki? Okay. Bibyo bigambo bya Father Anthony Musaala byayogedde mu kusaba jjo yabadde Lubaga ku Eklesiya ku Kereziya nga ayogera ku kwetonda kwa Gino Museveni. Owulidde engeri yakwogeddeko. Then wajjawo ne wabeerawo bino nti one suspected suicide bomber has died following an explosion near Munyonyo Matters Shrine. Waliwo afudde Munyonyo ku Kiggwa Kyabajulizi. Agambibwa okuba mbu yabadde omutezi wa bomu security zonna ziweddeyo zisimbye Munyonyo. Kyandibwa okubanga kano kakola ng'akatiiso akatego k'okutiisatiisa bannaddiini okubateeka mu feya. Bannaddiini nabo basabe ekibakiyita ki? Basabe okuweebwa security, basabe okuweebwa obukuumi. Bannaye batuwa obukuumi baagala tutta batuliko naye ng'ani abaliko. Nze ebintu ebimu byesikiriziganya nabyo okuŋŋamba oli nno waliyo abatujjwa Uganda bawalana eggwanga Uganda. Okitegedde? Nga lwaki bawalana Uganda? Nti tebaagala mukulembeze aliko baagala kumuggyako. Okitegedde? Nga bamanyi omukulembeze gy'ali. Bamanyi n'abo abamukuumira mu ntebe gye babeera. Naye ne bagenda ku bantu ba bulijjo abali innocent oba nabo abalina ekirowoozo kye kimu nga bo eky'okuggyako Gino Museveni. Then abagala okuggyako Museveni ne bagenda batta bannaabo baagala okuggyako Museveni. Ze olumu ebyo binconfusinga. Okitegedde? Era olumu ngamba ende bino how true is this? Se ngamba waliwo omuzannyo oguzannyibwa ye. Kuba oyagala kuggyako Gino Museveni. Omanyi gy'abeera oli mutezi wa bomu. Lwaki totega gy'abeera? Lwaki tozikasuka gy'abeera? Oyagala kuggyako Gino Museveni. Omanyi abamukumidde mu ntebe gy'abeera lwaki tondumbaabo? Bannayuganda nga bo banno mukkiriziganya nti mutwala kuggyako Gino Museveni. Ate ne bagenda olumba banno bafayita banno mwagala kuggyako Gino Museveni obatte. Olumu binnemesa okutegeera ne binconfusinga naye ng'embeera bw'etyo bw'eri bino bazze bakolebwa zi gavumenti ez'enjawulo okuteeka akatengo mu bantu. Oyinza okulaba nga kino kigenda kagenderere batuuse mu 2026 bagaane enkuŋŋaana bagamba waliwo abatujju mu ggwanga bagenda okukuba bomu. Bwe munaakuba enkuŋŋaana ez'abantu bajja kubakuba mu bomu. Kati bafune moral grounds obalemeseza Kyagulanyi okukuba enkuŋŋaana okukola campaign mu mateeka amalungamu n'okulemesa abantu okuŋŋaana okubasaba akalulu kuba Gino Museveni abitya. Kati alina okuteekawo fiya ya bomu eyo ebeerewo. Okitegedde? Musobole obutakuba obuteetaaya mu 2026 tunulayo eyo sobola okugenda kagenderere paka ne bagaana enkuŋŋaana mbu waliwo atujja bagenda okutta abantu era nga bakwata Kyagulanyi nti oyagala kuttisa abantu. Ekyo kimu. Kyagulanyi yabadde atambula nga mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ng'agenda asinga n'abakulembeze ab'enjawulo. Kati taliwo ali mu Morocco bayakomyewo n'alala akakyali mu Morocco. Kati Gino Museveni mu mayindi ze kimulaga
Musajja yabadde north n'abeera mu west n'abeera mu east katazaako wa central mugobye ntya mu central butakubayo nkuŋŋaana kusinga n'abakulembeze bayo bomu mu mugaano okukola olukuŋŋaana lwonna nti ajja kuttisa abantu afune legitimacy kwa standinga okulemesa Kyagulanyi okusinga n'abakulembeze mu Buganda. Fine. Eyo namutunuleyo era ogambe lwaki ku Kiggwa Kyabajulizi kubanga bannaddiini babyogerako bavumirira effuga bbirye lwaki ebibuuzo